Olunaku lw'enkya olukuŋŋaana lwa Non-Allied Movement we lugenda okutandika nga munnaamu mwegattiramu amawanga agawerera ddala 12 nga gano ge mawanga agatali mu mikago gyonna egy'amawanga gannaggwedda era omukago guno gwatondebwawo mu biseera bya Ssematale omwaka gwa 1961 n'ekigendererwa eky'okusala amagezi ku ngeri amawanga agakyakula gye gasobola okwekulaakulanya nga tegali mu nkwawa z'amawanga gakiri maanyi. Emiganyulo egisinga munnaamu bw'oba oyagala okugitegeera giri mu mmemba ategese biki byayinza okufunamu ng'ateeseteese olukiiko olwaniriza abakulembeze abasoba mu 120 ne delegations zaabwe ze bajja nazo. Kuba omukulembeze bw'akyala tajja yekka, kuliko abajja okunoonya opportunities z'ebyenfuna, ez'ebyobusuubuzi, ebyobulambuzi, kusiga ensimbi, ebyo byonna. Kati ensi etegese ebyo byeyina okubaza. Kati abantu abamu bakolokota nnaamu kubanga tebamanyi maanyi gayo. Bo balowooza nti amaanyi gayo galinga ga African Union, galina kubanga ga East African Community, galina kubanga ga ECOWAS. Si bwe kiri. Olukuŋŋaana luno lwakutambulira ku mulamwa ogutunuulidde buti amawanga agakyakula bwe gasobola okukwatagana n'ago agaakula edda okusobola okutumbula enkulaakulana wamu n'ebyobusuubuzi. Ng'amawanga agakulaakulana ate nga mu kwenyeeza okwo tugezaako okulaba nti abatusukkulumyeko baleeta tekinologi mu Uganda basobole okwongera omutindo ku bintu by'obulimi n'ebintu byonna bye tukola, naffe tusobole okubanga tubitufulumya mu Uganda, tuleme kutwala Maanyi naye tutwale ekyefaananyirizaamu oba nga Nescafe. Eggwanga erikyasembyeyo okutegeka olukuŋŋaana luno olwa nnaamu lyali eggwanga erya Azerbaijan era eggwanga eritegese libeera mu nteekateeka zino okumala ebbanga lya myaka 3 kyokka okuganyulwa kw'eggwanga mu lukuŋŋaana luno kutera okulabika oluvannyuma lw'akabanga. Emiganyulo gitwala ekiseera naye ekyo kiva ku kweteekateeka. Tetumanyi Azerbaijan ebadde yeeteeseteese etya, yali yeeteeseteese etya nga tenafuna buvunaanyizibwa obwo okuva ku Venezuela. N'olwekyo kati kizibu olwaleero kuga nti kino na kino kyefunye okuva mu nnaamu kubanga enkiiko ez'ekika kino terusobola kutuula leero enkeera n'otandika okulaba emiganyulo. Mu bimu ku bisuubira okuteesebwako mu lukuŋŋaana lwa nnaamu mwe muli olutalo lwa Israel ssaako ne Palestine, okussa ekitiibwa mu nfuga egoberera ssemateeka, okutumbula ebyobusuubuzi, okumalawo enjala mu mawanga ag'enjawulo, okubaako n'enzikiriziganya ez'awamu ze bakkaanyaako n'ebintu ebirala. All the political issues that range from conflict, governance issues, human rights, respect for international law, are all really in broad terms the issues that are under discussion. Then you have the economic and social issues, the issues of debt. Newankubadde guli gutyo, Dr. Sam Kazibu agamba okwawukanako n'emikago eb'ebibiina ebirala agamba nga European Union, ECOWAS, United Nations, East African Community n'ebirala munnaamu si tteeka eri amawanga gannamukago okussa mu nkola ebiba bisaliddwawo era kizibu okugoba eggwanga mu mukago guno olw'okumenya amateeka. So tebayagala kutondawo kintu kyefaananyiriza UN, tebayagala kutonda kintu kyefaananyiriza European Union, era tebayinza gamba nti memba tumugobye kubanga mu nsi ye wabadde okukyusa obuyinza mu nkola etagoberera amateeka nga kyolaba mu ECOWAS, kyolaba mu SADC, kyolaba mu EU. So kakati enkola ya nnaamu si kufutubbala ku mawanga. Ng'oggyeko olukuŋŋaana lwa Kyoga mu Uganda lwe yategeka mu mwaka gwa 2007, nnaamu lwe lukuŋŋaana olugenda okubeera olwokubiri olw'amaanyi okutegekebwa wabula nga nnaamu yaasingako ku Kyogamu kuba abagenyi abasukka mu 2000 okuva mu mawanga 12 be basuubira okulwetabamu ng'eggwanga eryasembayo okutegeka erya Azerbaijan lyaweereza dda abataputa b'ennimi abasukka mu 25 okuyambako okuvvuunula ennimi ez'enjawulo. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina. Ku nsonga yennyini abakulembeze mu ggombolola